Enkya ya leero ab'enganda emikwano n'abakungu okuva mu Bwakabaka ne gavumenti eya wakati bakedde ku kisaawe Entebbe okulinda omubiri gw'omugenzi Rhoda Nakibuuka Nsibirwa Kalema eyafiira mu ggwanga ly'e Kenya mu ddwaliro li Aga Khan nga 3 omwezi guno. Essaawa zibadde ziwera 5 ez'okumakya ennyonyi omubiri mwe gutambulidde n'etuuka Sanduuke ebadde ebikkiddwako bendera ya Uganda ng'akabonero ak'okumussaamu ekitiibwa. Oluvannyuma ng'akalombolombo abafamire mu nnyika ey'amaanyi babatutte okulaba ku mugenzi okukakasa nti ddala ye muntu waabwe. Ng'abafamire twalina okukakasa ddala yali mu Sanduuko tukikoze ate akomyewo ne baganda baffe bawala baffe ababiri abadde naye. Mu kwogerako eri abamawulire abafamire boogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde omusaale ennyo mu kubaagaliza obukulembeze okusingira ddala abakyala era nga bangi kati balina ebitongole bye bakulembera. Omuntu yali atugatta yali atubumbabumba eyali abadde history yaffe nga buli kintu kyonna mubuuza ssenga nti mubuuze ku ssenga mubuuze ku Aunty Rhoda mubuuze ku maama mubuuze ku jjajja. Teyatwerabira ate muyinza okulowooza nti byonna bye yakola mu Uganda nga member of parliament Kiboga nga okukola constitution ya Uganda okubeera mu women's movement ebyo byonna yakola ebintu bingi naye ffe ng'abafamily nga atukulembera. Abaana abawala bangi abayise mu King's College Buto era nga bakola bulungi okuva ku b'omulembe guno abato abali mu bifo ebingi mu Uganda. Tulinayo nga omulamuzi Ssebutinde mu Nabuddo, omukyala eyali mu Kampala City Council mukyala Jennifer Musisi naye mu Nabuddo, omukyala Winnie Byanyima mu Nabuddo n'abalala bangi. Bongeddeko nti omugenzi waafiiridde ng'abafalaasira okwagala eggwanga lyabwe n'okulizimba era basiimye gavumenti okukkiriza okumuziika mu bitiibwa by'eggwanga ebijjuvu. Nga mulabi wabaddewo abapoliisi era be bagenda omutwala n'aba A+ funeral home mu A+ funeral home bongere omuteekateeka mu ngeri esaanidde olwaleero. Ono atwaliddwa butereevu mu maka ga A+ Funeral Service gy'anaggyibwa olunaku lw'enkya atwalibwe e Namirembe okusabira omwoyo gwe. Yo mu maka g'omugenzi agasangibwa e Muyenga tusanze enteekateeka zigenda mu maaso. Wano ekifo kyonna kibadde kitandise okuyooyootebwa nga n'abasimba weema batandise okukola ogwabwe. Olunaku olw'enkya omwoyo gw'omugenzi Rhoda Nsibirwa gwakusabirwa ku Lutikko e Namirembe ku ssaawa 3 ez'okumakya olw'eggulo gutwalibwe mu maka ge Muyenga ewanaku mu Olumbe oluku lw'omukaaga gutwalibwe e Kiboga gy'anaziikibwa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.